Kulamusizaako nnyo byonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza oli ku mayengo ga UG Update TV k'osinziira okuba nga otuuninze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Amawulire agaakagwawo eri mu Democratic Republic of Congo galaga nti nno eggwanga erya Belgium lideployinze amagye mu Eastern Democratic Republic of Congo. Eggwanga erya Belgium limaze okuba nga liyiwa amagye gaalyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eri mu buvanjuba. Jjukira nti nno bano akaseera kano ke kamu nga bakyali mu mbiranyi n'okuba nga ba breaking ties n'eggwanga erya Rwanda gwe mukwano gwange. Era kati ng'ogyeko okuba nti nno tebali Makambugu na Paul Kagame ow'e Rwanda, kati empalana basazeewo ekule. Era Belgium tulaba nga edeployinga amagye gaalyo mu Democratic Republic of Congo, anti bagamba abayekera bano aba M23 babakingibwa na ggwanga erya Rwanda. Kati kekiri nti nno Rwanda yebakinga abayekera bano. Belgium egamba nti oluvannyuma lw'okuba nga twakava mu lutalo olw'okusalako ttayizi zaffe enkolagana n'eggwanga erya Rwanda, jjukira nti no abadde kabwanangu Rwanda Paul Kagame ng'agamba nti abawadde essaawa 48 okuba nga basibyemu obwabwe nga bambusa eggwanga ly'e Rwanda. Nga ne Belgium egamba naffe tugenda kukola ekintu kye kimu, tetulaba muntu munnansi wa Rwanda ng'asaalimba ekigere ku ttaka lyaffe. Gwe mukwano gwange olowooza nno lwabadde luto? Kakati tulaba nga empalana Belgium esazeewo gikuza negamba oguba nga guli bwe gutyo katugee tuyambeko ne Kisekedi ono owa Democratic Republic of Congo asobole okuba nga naye abasuppressinga mu ggwanga lye, musobole okuba nga mubulwako ewaka ne mu kibira. Ayagala kuba nga ababuzaako obutiriro gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era si mawulire malungi eri abayekera bana ba M23. Wabula ebyo nga bikyagenda mu maaso, ebiva mu Kinshasa biraga nti Belgium edeployinze amagye, tanka saako ne drones mu Democratic Republic of Congo. Kino nno kirese nga kiraliikiriza Africa, era nga bagamba nti nno ku tension n'embeera egenda mu maaso mu Eastern regions eza Democratic Republic of Congo olowooza zinadissolvingibwa kati olw'ensonga nti nno nga troops zeyongera kubanga zideployingibwa mu nkambi zino. Gavumenti ya Belgium eye abajaasi 340 ba official commanders okusobola okulaba nga baprovidinga military training, bayambeko ku training amagye ga Democratic Republic of Congo agabayita FARDC, agawazala omuli bawazalendo militants saako ne Rwandanese Hutu Rebel Group eri mu Democratic Forces okusobola okulaba nga badibaratinga Rwanda. Newankubadde report eraga okuva Belgium ti forces zino zandigenda mu maaso n'okwengeejinga mu combat mukono ku mukono nga ziyambako amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga balwanyisa abayekera bano aba M23. So ng'omulimu ogubatutteyo gwakubanga batraininga magye gano aga Democratic Republic of Congo basobole okubanga balwanyisa abayekera bano bave mu territories. Era kino kinyamiza nnyo eggwanga ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Troops zino zitensioninze ku Lwama camp mu Kindu, capital ya Manimenia provinces. Eyo nno yewa stagingidwe training abajasi bano aba Congo gye bagenda okuba nga ba instructingibwa ng'okuvanga ennaku z'omwezi 31. Fekyo Ababelgian yono kigambibwa nti Brigade of the Rapid Reaction Unity URR force eno emabegako ya trainingibwa ne Belgium mu mwaka gwa 2008 ne 2017. Kakati no deployment ene ez'oluvannyuma lwa Kinshasa saako ne Belgium okubanga baagala okusupportinga Democratic Republic of Congo naddala obuyambi buva mu European Union gwe mukwano gwange okusobola okulaba nga bajjawo crisis egenda mu maaso. Kitegeeza ki nti Paul Kagame saako n'abayekera bano aba M23 muganda waffe Bisimwa baba ne Lawrence baba bakutte mu liiso, era balina okuba nga basaba peaceful talks ng'obudde bukyali, si kubanga omusajja abafuggaza ddala mu ngeri gye batategeera. Oli ku UG Update TV osinza obba ng'otuuliza gwagala otweyungako n'agamba ekkirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mwabali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mwabajja mu comment section nammwe
mbabuuzizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okuteeka endowooza yammwe mu comments. Mbagala nnyo, mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essaawa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.